Robert Ensonga yattibwa abantu abatandekereka ku Lwokunana w'ekiiki ewedde balumibwa ekibi kigabi kuba bakifeese abakuba emigo n'abamu baasigalawo kikuba mukono byalina kigalala mu Kajjansi nga bano okulumbibwa bali baleeteddwa okuuma ettaka lya mukama waabwe Michael Katende. Kanya bagamba tuli mu kukuuma ebintu bya boosi nga tebatuwuliriza. Abasimatuka obutemu buno okulidde Kafeero embeera yaabwe eyungula ezziga. Bamala okutukuba ne batera ku booda waliwo ssente gye baatusuulawo nekyali waffe yafa nga bakatusuula mu ssente. Abantu balumizza ekibinja kyawusi kyagaba ne poliisi e Kajjansi okubeera mu mivuyo. Era ekyatujja mu ddwaliro nga poliisi ekomyewo kujja nti eyagala atekwata DPC kitaka yatwemu okutegeera ow'e Kajjansi kubanga abantu abo baba ne backup era olumala patulongejja era obuletemu okubeerawo nga kyagaba yakwatibwa akakiiko akalwanyisa obulyake aka State House and Corruption n'atwalibwa mu kkooti y'Entebbe ng'aliko alimanda ekitale ku misango egyekuusa ku by'ettaka nga okudda mu kkooti nga 19 omwezi guno. Embeera neewaliza amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Menja Gyentumusimi Kasigazi ng'alina ebitongole by'okwerinda ofiisi ezivunaanyizibwa ku by'ettaka mu makubo ga pulezidenti ng'abakulembedwa mu Brigadier General Moses Lukyamuze bagenze ku ttaka lino okunoonyereza ekyavaako obuzibu. Mbeera y'omu lukiiko erabikika ky'olugave musigala Senkuso okuli John Katende ne Mike Katende n'abagabi okubeerako ebibaaji ku ttaka lino we basabidde Menja General Kasigazi okunyweza ebyokwerinda. Olwaliyo ndi ku bondi nga banvunaana era abasirikale b'Ekatwe bantwalanga b'Entebbe bantwalanga baŋŋamba oyagala toyagala Katende mugagga wano mu Uganda tewaliwo musirikale gwatamanyi. Abavubuka abo taatanga bo balabaamu batulumbanga wano n'ennyondo ne poliisi y'Entebbe ne DPC banange muli bantu bazibunya ne Katonda abajja balamula. Ebyo nga bigenda mu maaso waliwo n'ebibanja ku ttaka lino abanyumidde engeri gye babifunamu obula Katende abeeganye. Namukaimu Muhammad naye nga talina kuyondulako Nengende wa Ssentebe nemugamba nti sebo waliwo omusajja wekitegeera alimira ku ttaka lyange. Kola endagaano ng'egamba ekyapa kino tukibawadde ettaka lyaki kati si lyakutunda. Omwami oyo ebbaluwa n'agibuza nti kuliko abajja ne bagenda nga batunda mubajja nga batunda nabo nga babuuza ani yatunda ani yaguza ani nga noti bamanyiddwa. Nzijukira chairman yali awo nga omulamuzi abuuza naye nga kati wano gwe chairman tomanyi nti simanyi n'endagaano yatunda wano togimanyi nti sigimanyi. Menja General Kasigazi atadde ssentebe w'ekyalo Michael Nsiriko kuninga kukunywera ku kyamanyi ku butakanya ku ttaka lino. abantu bananyini kibanja basajja baabo olugave natandika nabo okuva ddi n'okutuusa olwaleero baziyiseeko abantu baabwe ko baziika balina ebyobuwangwa byabwe biri wali naye bino eby'ettaka bigenza okujjamu era ate bivudde mu famire yaabwe. Katabula nsimu avudde mu famire yaabwe mwemuvudde bino byonna byolaba. John Katende agayibwa okuguza Michael Katende yeekaza ettaka bbiri ku ttaka lino alambuludde ebyafaayo byalyo. Kyalantwatwa n'aŋŋamba nti gwe muzzukulu wa Kiralyambwa Ssaalongo sengaawo Namakula kyolya nga bakolagana ne mukyala Delphina Mukuye bakuwadde ettaka omutala mu Nkabira era forms zino n'ekyapa kino genda mu land office ogyeyo transfer forms. Aladisi wa Kisu Justin Mbabazi abuulidde abakungu obubi bw'ettaka bwe bususe ewa Kisu nasaba bakwatire wamu bukomezebwe. Zino ensonga zonna gye zibadde zikolebwa ffe tubadde tetuzimanyi ate obaolyawo n'abaana bali ku ground nga tebatutegeeza singa twajja dda wano ensonga lwaki tubadde temutulaba. Kasigazi ategeeze nga batagenda kukiriza mirimu amateeka mu kitundu ekyo. baagala kukolesa security ono mugamba kino genda osibuuli genda okoleka ekyo tetujja kukikiriza. Bakanyiza okusaba akakiiko ak'enjawulo akulemerwa RDC Justin Mbabazi okulonda emuvuyo mu kifo kino ng'omwogezi wa poliisi mu Kapiteni Patrick Onyango bw'alambula. Akakiiko kano okugenda kulondola criminal cases si ebiri mu kooti nedda ebiri mu kooti ekyagenda mu maaso. Onyango ategeeza nga poliisi n'amagye byeddiza ekifo kino okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Tewali omuntu omulala okujja okuzimba okulima oba okukolawo kintu kyonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.